tugenda kufuna independence yaddala nga tuli independent. Ebintu bino ebisaasanye kati mu central government byasookera mu bwakabaka ne bijja nga biri obwakabaka. Bw'ogenderera bakabaka ba Uganda nakyogerako wano emabega eyo abantu era ne bannumbako. Ekyasaanyawo obwakabaka mu Africa be bakabaka ba Africa okufuna dual citizenship ebweru w'eggwanga lyabwe. Nakyogerako kemabega eyo nenkiyitako era nenfunaawo gundi ez'enjawulo. Ekyatta obwakabaka bw'omu Africa be basajja okutuumayo ekintu kye baayita United Kingdom era ne bakiteeka mu bwongo bw'abakabaka nti kabaka yenna mu Africa alina okubeera ng'alina akakwate ku United Kingdom. Ne bagenda ne basomerayo, ne bagenda ne babeerayo, ne baba brainwashing, ne wabaako bye babajjako eby'obwakabaka bwabwe, ne babateekamu ebyabali, ne bayingira mu diplomacy, ne bayingira mu sate diplomacy yali mu bwakabaka bw'omu Africa emala. Obukungu n'ekitiibwa ekyaliwo traditional ekyali kimala. Ate kyali kyamaanyi nnyo nga kya muwendo nnyo n'okusinga kye babateekamu nga bali ebweru w'eggwanga. Y'ensonga lwaki obwakabaka busaanawo nga kabaka alaba bw'ati. Nabagamba twetaagayo kabaka nga tasomerangako bweru wa bwakabaka bwe, nga tafulumangako, nga talinnyanga ku nnyonyi. Twetaagayo obwakabaka ng'omulangira tafulumangako bwakabaka bwe nga kyamanyi kyekyo. Ekyo nno kyatta obwakabaka bwonna mu Africa. Duo what? Eyo gye byava bibino kati mu central government. Buganda nesitula abagwira ne baleeta ku lukiiko lwa Buganda openire nga kuliko abayindi, kuliko abanyarwanda, simanyi batandikira, simanyi kusemajege, simanyi semajege, simanyi sebiki. Ne bijja nga bikula paka n'olwaleero ku lukiiko lwa Buganda kuliko abanyarwanda. Ne bapenetrating ne beeyongerayo ne bagenda mu bika ne batandika okukulira ebika. Kati ebintu bino okweyoza okuvaawo tokiyita kyakusaaga. Obulumi bugenda kubeerawo, wateekwa okubaawo omulembe ogugenda okulumwa okuzaala ekintu kino kifulume. Tukyeyubuleko okuviira ddala mu Buganda paka wonna wekiri. Uganda ne Buganda baddemu n'obwakabaka bwonna buddemu bufune ekituufu kiri. Kubanga kabaka atunulira bw'ati ddala bw'ati ng'ensi yeegenda naye nga talina kyakuddamu kubanga alina dual citizen gundi. Twagalayo abalangira abamanyi ennimi zaabwe nga si Luzungu, naye tulina abalangira nga bakulukuta nnyo mu Luzungu okusinga olulimi lwabwe. Gano ge mazima byebyo ebintu gwe biraba ng'ebitono. Abasajja balina ensonga lwaki bajja nga balina okukuba kalica, balina okukuba olulimi, balina okukola biki, balina okutwagaza biri batwerabize bino. Kubanga weewali amaanyi, weewali amaanyi okwata omulangira oba omumbejja n'omuteeka wali awo speech ya ddakiika 20 mu Luganda nga tasobola. Ajogere nga temuli statement ya Luzungu. Kati tebakirina nti ensi y'abajjajjaffe ku mutima kubanga ate bakibajjamu bakyali bato. Okimanyi nti Crown Prince ateekwa okufuluma agenda ebweru. Abeera Crown Prince okimanyi nti naakulira bweru kubanga ye wali United Kingdom. Ne bijjanga bikula bibino mu central government. Kati omulembe gwaffe olw'okuba gubitegedde gubimanyi,
kati sawa ya kweyoza era obulumi bwe tuyitamu tetubuyitamu lwakuba tuwanguddwa tetubuyitamu lwakuba tuli banafu tetubuyitamu kubanga bali b'amaanyi tubuyitamu kubanga process tubuyitamu kubanga process nawo tubadde tulina okutuukawo twatuuka tutya okubanga obwakabaka bwonna bakatikkiro baabwo bonna ate si ba bwakabaka obwo bonna bagwira bonna banyarwanda era bwebagambako bagamba America eriyo omuyindi omunnauganda simanyi ya first yanga biki simanyi yalidde simanyi wa New York simanyi biki ate bannayuganda ne musanyuka simanyi yagenda okulya okutuuka awo yatta Abamerika bameka oyo gwe muyita omuyindi simanyi wa New York simanyi wa California simanyi biki yagenda okutuuka awo enkweze yakola yatta Abamerika bameka okutuuka awo nze nkubulire nti mayego okunyweza awo yamala kutta Lwomwa gwe mbulira nze nkubulire nti Museveni okutuuka awo yamala kutta emitwalo 8 emitono nga tetugenze mbiralalala kuba kaali kakadde n'okuweta nze nkugambye oke emitwalo 5 okutuuka awo gwembulira tugende Busoga nti omusango gw'obwakyabazinga gwawozebwa emyaka 14 tegusalibwa okulonda kyabazinga basalawo ne bagaana eyali mbwe yali asubira okubanga wa FDC ne baleeta wa NRM kati gwembulira oyo munnayuganda gwe mugamba mbu munnayuganda omuyindi okubeera gundi mu New York yatta Abamerika bameka temutuyita basiru babikoze ku mulembe nga tulaba Navas yabuuza ekibuuzo Ssaabasajja Kabaka bw'abanga yalaba okubonaabona kwa Uganda mu 8 najja naimya n'agamba Abaganda nti tukwate lino ekkubo olwaliro nga Abaganda bakaaba lwaki tatulaga kkubo ddala lye tuba tukwata oba ye talaba nti nno tubonaabona Navas ndi mu kukootinga Navas bane tuconcentrating ku Museveni abo si kyekizibu kyaffe obwakabaka tiwaba wakulimba institutions ezo ziba z'amaanyi era zezimukutte ekyo tebakikulimba olaba ekiwayi kye tusinze okutwala ekya politics twamala kuba opposition eyaliwo era bweba sefulia wali otaddeko essefuliya ku kyoto essiga erimu nga limpi neyeegirira bweti amazzi etokota amazzi gayiika bannange mutereze essefuliya eyo mmwe bannange mutereze essefuliya ng'eri bweti essiga erya political parties ziri zi old traditional opposition okuva lwe twazikuba entamu ku kyoto tekyabalansinga ate ku bintu ebyobulabe bye tulina ate nno n'amagye tegaliiko senga tumala okukakkanya essiga ery'abannaddiini eryo ne tuligonza bulungi era olaba okuva lwe twaliyingirira buli we tuteeka ekigere Mukama aba atuwaddewo ati buli we tuteeka ekigere Bayibuli egamba nti mbamba waddewo basooka ne batusiiga erinnya ebbi nti tuwalampa twonoona kakati biibino biri ku gurawundi bamaama bali bweru abaana bali bweru omwana akaaba akwata maama teweesula mu mmotoka Buganda erina maama Buganda erina taata abadde atwala obusuulu ez'obusuulu babadde bazifuna nga zibatuukako ku maziga g'ababadde bawa obusuulu tewali ddoboozi lya maama
n'omuntu ow'omutima omubi kali akatambi kamukabizza amaziga n'omuntu ng'alina omutima omubi ne Janet omugenzi Janet senga abaddewo yali badde akaaba tulaba nga Janet ye mukazi abadde asinga omutima omubi akakatambi olwaliro n'omala ogenda n'obuuza Winnie Byanyuma y'omu ku bantu abalina emitima emibi e Uganda awo ne bw'obuuza Winnie Byanyuma akakatambi kateekwa okuba nga kamukutudde omutima gwa wansi naye maama mukakatikkira aliwo ow'embogo ab'embogo be bafumba ewange teweddira mbogo gwoba mulamu wange gwoba musanji naawe afumba ewosi wa mbogo kakati gwobeera musanji wange ebyo ebintu Mukama alina ebintu byatulaga tulabe ate njagala mu birabe kyenvudde mbaleetera ekibuuzo kyenvudde mbaleetera vidiyo eyo temunnalaba temunnaba kutegeera era temujjukira bino ebintu bitutuuseeko mu bulumi naye birina kye bigenda otuyamba nkugereza ku muntu eyabonaabona n'obonaabonera awantu si wozaalwa naye ne bakubonya oba ng'oli relative walawalako n'obonaabonera eyo gwakola byonna gwasembayo okulya gwakima amazzi gwakola bwati gwakola bwati ogenda okutuuka wali okutomera ensi nga bewayitamu bye bikuyamba abakulanga balangira nabambejja waka kati ate be bakukubira bambi baaba biri ebyasenga biveeko biri ebyamaama biveeko naawe ffe twalinga baana ffe munnange tetwabimanyanga munnange Uganda weeyita Ticha Namboze yayogera ekigambo kino ngera munnange nnyo era muganda wange mwannyinaze era simuyinako obuzibu bwonna nze kye nninako obuzibu nnyina sayidi gye ndi mu kukuba amayinja eyo yo buli ntumo ya jjinja gye nnyina nze njikasuka eri neesanga ku sayidi eri ejjinja lijja mmulya Ticha Namboze ye yayogera gwaneesanga eri gye nkasuka amayinja yawedde dda naye bw'anaaba ali eno oyo mwannyinaze waliwo ebintu bye tugenda okutegeera nga tusoma tulabako ate nga tukwatako so ettaka ly'ekaazi ettaka ly'ebusaabala ekibatawaanyaawo wonna baagala kutta wano Love Beach bali mu kuzimba Kaazi Resort eya Muhoozi era naye eri mu lutobazi era eri awo bagizimba nnene nnyo wagenda kubeerawo amataala amalungi ennyo wagenda kubeerawo roundabout kyovulaba awantu tewaggwa wo waganya okugwa mulimu ebigundi mu kkubo mulimu ebibulooka ebyo ebigundi ebyo bibaliyazi tewannaba kuggwa kubanga kiri kye kigenda okuditamininga wano naye nga lwe bagamba Rajivu lwafa ate nga waali Rajivu lwafa Katumba Wamala yagamba bwati kale nabadde njogedde ne bacontractors byabadde byakuvaawo naye gulenda yafudde yabadde genda lift yabadde genda okubirifutinga yagenze negende kutuka omukono naye mu wiiki biye bigenda kuvaawo naye kibi nnyo omwana agenze naye Ministry of Works yabadde mu ndagaano ne tusasula ne ssente ezisembayo awo waggwe genda owulira speech ya Katumba Wamala atuuse kuva mu ministry nga wakyalinga bwe waali genda ojjukira ebigambo Katumba Wamala bikyaliyo genda ku internet obiteekeyo genda onoonye speech Katumba Wamala gye yayogera mu kufa kwa Rajivu yagamba ate wano wabadde wagenda kukolebwa iggulo kuba bino ebintu naye twamaze dda omuwa kubanga abadde atubanja naye twamuwadde kati wano mwezi bino ebitano tugenda kubishifutinga simanyi tubyongere wano kubanga wali simanyi mbuno ogenda ovaayo ate mbuno obyekanga tugenda okukwatamu ng'ogwa kakati tugenda bikomyawo eno simanyi tukole tutya n'olwaleero bwe wali ekiditaminingawo
Kazi resort eya Muhoozi naye nga Kazi ttaka lya Bwakabaka. Naye obusirise ng'Abaganda bakaaba. Ekisooka tetugenda kukyawa Bwakabaka, ekyo tekiriiyo kubanga eyo DNA, naye tugenda kufuna Obwakabaka obulumirirwa abantu. Tetugenda kuddayo kubeera nabagwira abajja ne basitama ku Bwakabaka bwaffe. Ekyo kikomye kubanga nakyo tukirabyeko. Mukama yagamba abaana ba Isirayiri ng'abajja mu nsi y'e Misiri nga bakyali mu ddungu batambula, n'abagamba bw'ati: temuddanga mu busibe, temuddanga mu buddu, ekirala temuddiranga mu kkubo lino ery'ennyanja emyufu, temuddangayo nga muyita mu kkubo eryo ery'ennyanja emyufu, ate temuddangamu kukola obuddu. Omuyisirayiri abeera professional nga mumupangisiza nga mu Cuba. Kiri mu Bayibuli. Era ng'oyagala ofune ekizibu mu ggwanga lya Isirayiri, kwata abaana ba Isirayiri obazze mu buddu. Tosulako. Tosula. Uganda tetugenda kudda mu buddu. Twakola obuddu twamala. Era Mukama yabagamba mu kyamateeka, kiri mu kyamateeka kyamateeka 7:17. Kyamateeka 17 around. Bayibuli egamba bweti: bwe mutuuka nga temukkiriza ng'omugwira obbafuga, bwe mutuukanga ne musalawo okufuna omukulembeze, temukkiriza ng'omugwira. Kubanga era Bayibuli aweekuwa ensonga lwaki tokkiriza ng'omugwira. Abaffe bakkiriza omugwira. Ebyo byali biro bya butamanya, kakati ebiro by'okumanya biibino. Temuddanga mu buddu kubanga tugenda buvaamu. Eno process gye tulimu yakuva mu buddu. Tetukyasobola kuba bannayuganda omulembe gwonna oguliddako tegenda kuddamu kubeera na dormant kingdoms. Tetugenda kuddamu kubeera na dormant kingdoms mu Uganda kubanga Abasoga bakirabyeko, bakirozezzaako, Abatooro bakirozezzaako, Abaganda bakirozezzaako, Abakyoli bakirozezzaako. Omunyarwanda olutuuka mu Akyoli asooka kukwatako ente 2-3-4 n'alyoka azisimba Kabaka wa Kyoli. Kabaka wa Kyoli alina amagana kubanga buli Munyarwanda atuuka ateekwa okumuwa ente n'abawa ettaka lya Kyoli. Gendayo obuuze, gendayo kibuuze. Bachiefs bonna bayina ente, bayina ebiraalo, era buli lw'oyogera ku Banyarwanda bano be bavaayo okuba defendinga. Kubanga Abanyarwanda bo they are good at that. Kwekyo balungi nnyo, atuuka n'akuwa ekitiibwa ekyo nga yeekwese bw'ati, ng'ayina ye kyabala. Buli Munyarwanda atuuka gundi bo be bayita abalaalo, akwatako ente 3-4-5-6 n'azigoba n'azitwala ewa Kingi. N'atwatayo ente 2-3 n'azitwala ewa Chief. Kati oyo ku kyalo temuddamu mugambako. Obudde bugenda okukya ng'omuntu gundi nga bamukubidde enkumbi mu nnimiro. Obudde bugenda okukya ng'omwana we bamutidde mu nnimiro nga mukyala we takomyewo. Ne ku kyalo n'omuntu omulala. Omwaka gugenda okuggwako nga ku kyalo batemuddeko abantu 6 ekitone ennyo. Kitegeeza buli myezi 2 batirimbulayo omuntu. Naye bw'omanyi kitegeeza nga buli myezi 2 muyinayo omuntu atemuddwa ku kitundu. Kati ettaka lyonna ekiddako kuba kusenguka. Mu ntiisa nno
muntiisa okukakkana ng'abakyoli bonna bavuddeyo bazze mu tawuni bavudde mu byalo kuba tebakyali Ssekyuwa eno eriyo Omunyarwanda eri Omunyarwanda eno eri Omunyarwanda yaali wakati kyokka tebamutidde omwana omuwemba gwe baguliisizza ente buli kimu tolina ne bwokuba enduulu era Abanyarwanda be bajja ave no Munyarwanda ave no Munyarwanda ave no Munyarwanda nga watundawo ngadduka eggulu mu tawuni ng'ateekawo akadaala k'ekikomando nga bali bo basiba faamu Abanyarwanda batuuka ne bakuwa ekitiibwa n'owulira ddala nga be basinga okubeera basabjekitisi bo okusinga ababo Abanyarwanda bw'obasanga e Mengo oba olina okubawa ku lukiiko lwa Buganda naye nga kye bazze okukola kirala Abaganda bagamba ekinaakulyako amenvu kimala kususa byebyo ebiri ebusaabala ne kituuka ku bannaddiini tebaayogedde Namugongo baayogedde ebintu birala tebalina na kye banenya gavumenti nti lwaki omenya abantu waba bamenya basasule kituufu tukkiriza bali mu ntobazi basasule baveemu naye okeera otya ku makya n'otwala guleeda n'omenya ennyumba z'abantu nabagamba wano ne mbagamba bannange tukkirire ekibuga ekyo tukyokye ne bagamba tukkirire ekibuga downtown tugyokye tugikuma omuliro buli omu kuma woosemberedde kuma buli wooligwe kuma omuliro tuggale amakubo tukume ekizimbe ku kizimbe kale nti bo batulumbye waayi baagala tusemberereyo ddala tuva awali ekibuga bwe byava mu Buganda okuba nga be basooka okuleeta abagwira bisenvudde bibino bize mu central government Luli Museveni abadde atya ng'abikwekakwekako ngamba katakyabitya yalonze abagwira ng'alina ensonga ze twasinze kukwata muganga ono ye yabadde ng'emmanduso naye nga mu kabineti mulimu abantu abalala abalina obutuuze obulala muwala wa Sam Kuteesa awangaalidde mu Amerika era yakomawo ng'aze kwesimba ku bwa MP ekisanja kiri n'abulya ate sinakubulya ne bamakinga sure nti naakola ki ayitawo bwe badda mu kisanja kino ne bateesa ne Sodo ne Museveni ne Sam Kuteesa kati oli ye yali aluli nti onaaveeyo onajje ono tumuwa obwa minisita abaana baabwe be bateekerateekerera ku ggwanga lyaffe si lwakuba batuweereze lwakuba be balina okubeera mu ebyo Soda abeere MP ono muwa obwa minisita era bagamba bwe bati mbu baafayirinze okudinawunsinga obutuuze obulala bwe babadde balina senga etteeka ligamba ng'etteeka bwe ligamba nti omuntu okwesimba ku bwa pulezidenti alina okuba ng'alina obuyigirize obwa senior 6 kati nemba nga nkoze registration kati 226 nenkola registration senior 6 nga tugenda tuula bigezo nsobola okwesimba ku bwa president olw'okuba nali registered senior 6 kyekiri ku bano bwe batuuse obbawo obwa minisita ne bafayiringa okudinawunsinga naye ekyo process eyinza okutwala omwaka mulamba okugitunulamu eggweeyo bakudinawunsinge kiyinza otwala omwaka mulamba naye abamu bafayirinze mwezi guwedde
myezi 2 ne kesi zaabwe tezinaba kutunulwamu. Era bw'amala okugira wano asobola okuwithdrawing application eyo n'agijjayo n'agamba nze nalingira bibuwedde n'asigala nga mutuuze nga minisita e Uganda naye ate nga kugamba ng'ali ku kyeyo mu America. Okitegedde? Kayitana yagamba nyowe ndi omushambo. Kabaka saamusabaako. Saamusaba kumpa bintu byebyo. Ye yajja nnoonya. Mujjukira kantu ako nakabakubira nnyo wano. Muganga gwe tukyakutte entege n'amagulu naye waliyo n'abalala bangi. Shatsi Musherure, Adonja Ayebale. Adonja Ayebale genda omunoonyerezeeko abadde nga envoy wa Rwanda mu mawanga g'ebweru. In fact abadde nga ambassador wa Rwanda ebweru w'eggwanga. Ye Minister wa Foreign Affairs Omunyarwanda. Muganga ye Minister wa Internal Affairs Omunyarwanda. Ne bakwata awo Mucholi simanyi bamumwita Echodu Kelvin Echodu. Omanyi lwaki oyo omusajja bamuwadde ekya State Minister for Foreign Affairs. Oyo simanyi oba Mucholi Kelvin Echodu. Omanyi lwaki bamuwadde ekintu ekyo? Ayina omukyalo mu America. Ayina omukyalo mu America nga family yaabwe ngagga nnyo ate eriko kumpi ne mu byobufuzi by'eggwanga lya America. Bye bino ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Yakakasa Muhoozi nti asobola okutereeza image ye ku international level. Amuyambeko kurabinga off ebintu byonna ebiri ku international level ebikwatagana ku Muhoozi ne government ya Museveni nga akozesa bakoddomi be oba family eri gye yawasaamu. Kati bavudde bakwata Omunyarwanda ne bamuwa Cabinet Minister for Foreign Affairs ate ne State Minister for Foreign Affairs. Omuzungu ono gwe yawasa ye yagimuweesezza balobingire government mu America. Oyo musajja mutuuze wa America bulungi nnyo kubanga era yawasaayo family ye gyeri ne bakoddomi be gye bali era bakwatagana bulungi nnyo direct ne government ya Uganda kubanga yabatwala n'amubalaga n'ayingira mu government. Kati be balobingira Museveni ne government simanyi baterereze ekifaananyi kya Muhoozi be bayingira mu zi IMF be bayingira mu World Bank be bayingira mu gundi zonna ezo ezifuga ensi. Ono omusajja ekyamuweeseza simanyi Echodu kubanga mukazi we mu America. Gendayo binoonyereze. Nkugambye Shatsi Musherure mu America. Oyo Echodu mu America. Bano Banyarwanda, Abakanada, Banyarwanda abaki. Okitegedde? Naye ne Buganda teyina bwesobola kukiyomba. Busoga teyina bwesobola kukiyomba. Nakugamba Bayibuli egamba bweti. Abakadde bo abantu bonna abasimbula Emisiri nga bakulu nga bategeera bafiira mu ddungu. Abaana abato abaali abaana abato n'abazaalibwa mu ddungu be bayingira munsi bamala emyaka 40. Kati kitegeeza bamala emyaka 40 mu ddungu. Kati abaana abasimbula nga ba myaka 6, 10 abaana abaali abato kitegeeza bagenda okuyingira Kanani nga bebe emyaka 50. Abala baali ba myaka 40, 30. Naye Bayibuli egamba mwabo Yoswa n'alondamu abakadde b'ekkanisa. Generation yaffe temukkiriza bakuba ku nsolobotto ku bintu bino bye mulabako ebikyamu. Tusobola okwejjamu abakadde b'ekkanisa. Nkiddamu
tusobola okwejjamu bajjajjaffe abakulu b'ebika ne mutulambika mu nnono ez'omulembe guno. Abo abaana jjukira essanduuko ey'endagaano ya Mukama yali eyina omuzizo ng'atali mulongoofu tagikwatako. Essanduuko ey'endagaano ya Mukama olumu yali esirittuka ng'egwa, omusajja n'ayagala agiyambe yafiirawo. Agikwateko tegwa n'afiirawo kubanga yali mukyafu. Yali teyeetukuzza kugikwatako yafiirawo. Abaana abato Yoswa be yalonda bategeera batya obulombolombo n'ennono ezibeezaawo ezeetika essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Bayibuli egamba Yoswa yabagamba, Mukama yagamba Yoswa, gamba abaana abo kati be mulonze okuba abakadde b'ekkanisa beetika essanduuko eyo bakulembere. Wabeerewo emikono 3,200, wabeerewo ebbanga, bagende bayingire mu Yorodaani bayimirire banywere nga beetisse essanduuko ey'endagaano. Bwe bamala amazzi geeyawulemu, ekibiina kyonna kijje kiyitewo, oluvannyuma nabo bajjire. Abaana abato baakola batya obulombolombo obwo ne babutuukiriza ne bayawulamu River Jordan. Tusobola okukola obulombolombo bw'essanduuko ey'endagaano ya Buganda ne lutubutuukiriza. Tusobola okwetukuza for the good leadership of the kingdoms in Uganda. Abasoga musobola abasoga abavubuka musobola okutuukiriza ebisaanyizo by'okubeera abakadde ba busoga. Tusobola okukola ebisaanyizo eby'okwetika essanduuko y'endagaano ya UPDF mu ggwanga Uganda. Bakatumba Wamala bwe bagwa eddalu, Badiki Olumu bwe bagwa eddalu, abavubuka tusobola. Museveni bajja ne beewoobwa jeno ku myaka 3. Mugisa muntu nga wa 28, 25, 24 nga bajenero ne beetika essanduuko ey'endagaano y'amagye bakaddiye bajeno bo nga basobola okikola. Ffe bongedde kututeekamu nti tetusobola tukyali baana, ffe tunaakula ddi. Ffe twafuna obuzibu ewaka awo. Afande Katongole yali mukambwe ennyo ne tubeera baana ebbanga ddene. Abaana abaali abato ku kyalo ne bayitawo, abaana ne bagira bati, abaana ne bagira bati, abaana ne beetongola. Ekintu ekyo ne kinnuma. Bana yange ewaka otandika otya nti ki? Taata n'agamba mbagambye ngeze nkusange ng'ogenza okupakasa. Nedda opakasa wano bulijjo ndyazizo. Mugenze kuvuba. Nedda bulijjo ndya byannyanja bye mu ne tubeerawo nga ffe tuli baana, tuli basajja bakulu, amaloboozi doodoodo, naye tuli basajja bakulu. Bwe mumulaba ne mudduka, musimanyi mugende mu nnimiro, mugende mu nnimiro, mbagale muveeyo mugende mu mwanyi, mugende mu mwanyi. Nedda mukomewo mutuule wano, nedda mujja kuvaawo, nedda temujja genda ku ssomero, tetujja genda ku ssomero. Abaana bonna ku kyalo ne bakula. Abaana ku kyalo ne bakula, ffe ne tusigala nga tuli baana. Ffe tetukula. Bana twafuna nno obuzibu bwabwe wake wafande Katongole ebbanga. Nze Katonda nannyamba ne ngenda nsoma. Nange kasita nalinye Kampala bwe paba nga bwe mpumulirayo. Mpumulira wa jjajje Kabalagala. Mpumulira wa jjajje Kabalagala. Ati nge wa jjajja ndi mwami. Kati ewaka nzijawo wiiki esembayo kunona fees. Nzijawo wiiki esembayo. Era abaana b'ewaka abasinga bonna baabula bubuzi, badduka buddusi. Baabula bubuzi. Ng'emibiri gyabwe n'emitima gyabwe gyogera kirala, naye ate Afande Katongole atutuulidde. Bonna abasinga baabula bubuzi. Nze bwe nagenda okusoma sadda. Saakomawo. Bwe tutyo si bwe tuva mu nkwawa za Afande Katongole. Era nedda mujja kulima mbagambye mukwate ne bamugamba ne Afande Katongole abaana nedda tebakulira wange wano, tebatakulira wange wano. Kati ebyo ebintu Buganda ne gundi simanyi ekereziya tebatukkiriza kwetandulula kubaako kye twerowooleza. Nkugambye abaana bonna, waliwo abaana be twali tusinga obukulu abo abeebunja ku babamanyi bwe njogera kati abeebunja ku kwe bali. Waliwo abaana ba mwami Miisi, omu bamuyita Alayidi, omulala bamuyita Kamada,
omala bamuyita muzeeyi nga baana bato kuffe bazadde baabwe ne babatandikirawo amaduuka ng'ebyokusaaga balayidi ne batunda amaduuka nga ffe taata omulaba bwoti oli mu tawuni awo simanyi onyumyanyumya ne banno n'olyoka bagenda okulaba ng'osiikula nti kiki taata we wuuyo taata we kati nga balala baggalawo aleme kumanya nti obavuddemu oddusi abaana ne bakula awo banaaye era ffe waka abaana b'ewaka baabula bubuzi abasinga kyovula baba making sure ekkanisa ebabuulira byakubeera awo Bugande bagamba mukakkane Ssaabasajja Kabaka yatugamba mu ddoboozi lye temutunda ttaka tulwana okulaba nga tubayambako abantu b'ekawala tebaatunze ettaka ani ajjukira eddoboozi eryo ku nsonga za kulwana kuzza bannayuganda ku ttaka lyabwe ani avunaanyibwa kubanga bannayuganda buli muntu alwana kubeerako waatudde era bannayuganda bajjumbidde ekyokugula obutaka bwabwe batuuzeeko famire zaabwe abantu buli muntu omanya nti oluva mbupangisa waakiri oba owewuseeko ku mugugu ogw'ebintu ebimu ebinenemu kubanga mu bulamu bw'ensi eno ekintu ekisinga okuba ekizibu kuba kuzimba nnyumba w'osula era omuntu yenna kasita ozimbawo akayumbako ne bwe kaba ka rooms 2 kisenge na ddiiro naye nga kavudde mu ntuuyo zo oba otandika okubalibwa mu basajja omanya nti owewuseeko osigadde kunoonya zirabirira famire yo mu ngeri endala naye ogifunidde weeyegeka oluba bannayuganda babadde bakikoze naye essaawa eno bali mu kubamenya n'ayina akasente ke mu nsawo kati atya oggulayo akapoloti yeebuuza nti bwe naba nkaguze mu kyalo olaba bino bituuka mu kibuga Kampala bwe naagula mu kyalo ne baŋŋamba nti bwe naguze empewo wamma kireetedde abantu okweraliikirira nga bagamba nti kale oba oli awo abakulu aba Buganda Land Board balina ettaka lye batunda kuba ekimenya mayumba kisinze nnyo ku nyenyeentera wano mu Buganda naye oli ajja n'ekyapa kye nga kya Buganda Land Board bagamba nti bandisuubidde okuwulira ku ddoboozi lya Buganda ng'ebawolereza kubanga Buganda Land Board ekakasa nti tetunda ttaka lya ntobazi wabula ettaka lyetunda liri mu makubo matuufu ng'atya Ssaabasajja Kabaka nga lya Baganda naye kati Buganda bw'eba efuuse kyesirikidde mu nsonga eno ani anaayamba era abantu balina ebibuuzo byabwe kati bwe tukwata akasente kaffe tutandike nga kalya buli bitumbuuwa kubanga ngamba nti bwe naakasiga mu ttaka nga nze ndowooza nti ntegekera famire yange naaba naakatuuzaako akayumba kange enkya nga bajja bakamenyawo kaakati ani agenda okuyamba ani tuddeyo tutandike kusula mu nzimbire ate nga tubadde tuli mu kulwana kuva mu mbeera eyo Buganda mwandibadde muvayo ne mwogera ku nsonga zino bannayuganda okubeera abakkakkamu kubanga tukimanyi bulungi nti Buganda tesosola era esembeza buli muntu waliwo omunyankole nga yafuna akasente ke n'agula mu Buganda bwe muba mwamukkiriza essaawa eno nga tebannamumenya mu mudifendinge nti twamukkiriza okugula ettaka eryo wabula bwe tuba nga tugamba nti tebitukwatako twebuuze nti abali ku ttaka eryo babadde bawa busuulu bwe kibeera nti ye babadde babuwa be babadde babuwa muli luddawo okuvaayo ku ssaawa efaananako bweti ng'abantu bali mu kudduka bali mu kwetuga olw'okuba nga babafuukidde akayinja mu ngatto ku ttaka lye beegulira ku ssente zaabwe